Okay. Abalungi abagala nsenso balaba mu linnya lya Mukama waffe Yesu mbaniriza nnyo mwenna. Mbaniriza nnyo mu Kristo Yesu, mbaniriza nnyo mu kifo kino. Nsaba muwulire emirembe ku SPS muwulire Bible and Politics. Tulina ebintu bingi bye tugenda okuba nga twogerako olunaku olw'olwaleero. Katonda nga bw'ali omulamu tugenda kuba nga tubimaliriza nga tubiyitamu byonna nga bwe twabiteeseteese. Nsaba owulire emirembe ku SPS muwulire Bible and Politics. Feel at Jesus, feel at home, feel at peace. Olwaleero z'ennaku z'omwezi 22 omwezi ogw'Ekkumi omwaka gwa 2024. Olwaleero tugenda kubeera mu kitabo kya Luka essuula emu olunyiriri olwa 34 okutuuka ku lwa 37. Luke chapter 1 from verse 34 to verse 37. Olwaleero ngenda kwogera n'omuntu alowooza nti ekizibu kyo kye kisinga obunene. Ng'olowooza nti ekizibu kyo kye kisinga ebizibu byonna, nga gwe bwe weetunulamu owulira nga ekyo kyo tekirina solution. Gwe gwe nziza okwogera naawe nti ate Katonda mu bye yasolovinze ate ekikyo si kantu. Ku bintu Katonda byakoze oba byakola, kyova olaba bw'obeeranga n'ekizibu togaananga okisheyalingirako munno, kubanga bw'onooseyalingako ne munno n'akunnyonnyola Mukama gye yamugja oba gye yamuyisizza oba bye yamukoledde oba gye yamugja, ojja vaawo ng'otegedde nti ekikyo kisoboka. Era tojja kuddayo kukaaba kulaga nti gwasinze, lwakuba bw'obeera mu fix wooti ng'oli wekka oba olaba ng'ensi yonna etudde ku ggwe oba olaba ng'okomye. Kati gwe gwe nziza okwogera naawe mu kanyomero kali aka Bible mu Bible and Politics. Nga bwe tutunula ne tulaba mu Uganda, tulabira ddala nti mu nsi yonna bye tuyitamu tebibangawo. Tubonyeebonye nnyo, tumalibwawo. Museveni musajja, abamu mwali mulowooza mbu Museveni si muntu, mumaze mulaba nga adduka okufa. Mumaze mulaba nga asala sikaati ya mukazi we gundi n'akolamu masiki, gundi COVID tamukwata, n'akola masiki mu jiini. Jiini n'ogikolamu masiki, Museveni atya okufa. Mumaze mulaba ayambadde bijaketi bulletproof, alina ekikofiira kiri bulletproof ti, emmotoka eri bulletproof ti, ate n'akayumba k'emberenge kali bulletproof. Ne mukakasa nti Museveni muntu. Mwabaali balowooza mbu Museveni si muntu, simanya afuuka enkima, simanya afuuka embwa. Era balimbalimba nga mbu naafuuka ekiswa. Kati bw'obitunulamu kati olabira ddala nga ffe tuli obubi. Era n'embeera gye tuyitamu Uganda tegituukangamu, ensi yonna tegituukangamu. Nzizo bategeeza waliwo ebintu nga Katonda yabisolovinga naye ng'omuntu gwe tonnalaba nti yabisolovinga. Kati tosubwa akabonero ka Bible akanyomero ka Bible and Politics, ojja vaawo ng'otegedde ebiri mu byobufuzi, oveewo ng'otegedde ne by'oyitamu ggwe ffe ekyo Mukama kye yatuwa wano Bible and Politics. Owulira ebibyo n'owulira ebyensi, ensi yonna, eby'omubiri n'eby'omwoyo, n'ovaawo ng'obitegedde. Ate ebintu bino bye mbagamba si bibagamba kubayisa mu lunaku lwa leero. Ekigambo kye tusoma wano kigenda kuyamba obulamu bwo bwonna, kubanga abamu ku ffe tuli example y'ebigambo ebyo bye tubabuulira kati. Tetusobola, omuntu tasobola kukuwa kyatalina oba kyatali. His Excellency yagamba gwe bw'owulira akuzoganya gwe labira ku Kyagulanyi. Bw'oba olowooza nti mu nkokoto temuyitamu kimuli, ng'ekimuli tekiyinza kwabya nkokoto, labira ku Kyagulanyi. Okakase nti eyalinga mu ggeto ava mu ggeto n'ateeka ensi ku bunkenke,
nalaba omwana w'Ekamuuca ng'atudde ne paapa ng'atudde ne Ban Ki-moon owa UN ng'atudde ne Hillary Clinton mu lunaku lumu mu ssaawa y'emu nga baeiminga ati wanu gundi golo eryemu omwana w'Ekamuuca n'abatwalako ekirabo nga paapa alina budget ey'ensi yonna Ban Ki-moon alina budget yansi yonna ey'emirimu gye yakola Hillary Clinton emirimu gye yakolera ensi yagikola nga akozesa $. Ow'Ekamuuca n'ayiwawo obuyiyi mubiri najja n'abawangula n'abalyako kye baali bawakanira lwakuba bwe tutuuka mu mbeera ezo nga Museveni atuteekamu diversion ng'ekyo tukirekaawo wali okirowoozezaako omwana w'Ekamuuca olunaku olwo lwe yalya paapa ekirabo paapa okimanyi ekereziya zonna ge madaala gatambulirako bw'aba alina gy'alaga bakalidinaali bonna be ba RDC be Kyagulanyi talina RDC naye we twatuuka ku ebyo ebiseera Museveni n'atuteerawo gundi diversion tugoba kino tugoba kiri ne tutafuna na budde buserebulatinga mwana oyo anti kati mmaze okukootinga Bible kyovula abanyangu okukootinga Bible nsobola okubeera kitawe mu Katonda temunkwatanga ensobi wano nti oyo mwana w'NRM ayisaamu pulezidenti waffe amaaso kati ndi kitaffe mu Katonda kulwakuba siyambadde egganduula naye banenja kutungisayo egganduula kirabika lye musaamu ekitiibwa kale awo tugenda okutandikira ensimbi awo wakati wali mu Bible and Politics mu Bible mu kanyomera ka Bible tutandikira awo nkulage nti gwe ebikukaabya ate Katonda yakola ebisingako awo obulango busigadde buyimiridde nga bwe bubeera bulijjo Premium Dental Clinic, Maureen Skin Care, omuzimbi afumba ku mikolo abookya ebyuma bonna we bali ne wa transport abeera Sama Uganda jangu nkuwa ennamba yabo gwe weetaaga ku bo akukolere kye weetaaga okusooka byonna njagala okuyita wano okwebaza aba team comment section wakyaliwo kye twalenjinga waliwo omuntu eyampadde ssente za Bobby Giant bambi ddamu nkoneko nga nvudde wano tufune erinnya ennamba embuze n'erinnya limbuze naye nga naziweereza naye nkonaako wano tuli mu kwalenjinga bantegezaako bali mu kwalenjinga amannya gonna bambuuziza amannya g'omuntu eyaweereza ezo essente yaani nkununya sikulaba naye nyamba onkoneko tufune erinnya lyo bw'oba tolirabye ku gundi manya nti nalyerabidde kuba nnoonyeza ne mu namba message embuze ddamu onkoneko naye ssente zatuuse so twagala okubeebaza bamikwano olwaleero kakawungezi k'olwaleero Bobby Giant tumaze okumuwa ettuulye lye mukuŋŋaanyiza wano jo aba team Lumbuye Diehards bayimiridde naye ne bamuwa ettu lyabwe naffe wano ku team comment section wano ku ASPS Mwewire Bible and Politics tusobodde okukuŋŋaanyaawo 1.6M era zimuweereddwa akawungezi k'olwaleero mwebale nnyo okuyimira ne Bobby Giant ate nayogerako naye n'ennaku ezo n'aŋŋamba nti abadde afuna abantu abamukubira abamujja ne bamugamba twawulidde ku ASP ne bamuwaayo era nabo ne bamuwaayo kye yali tasuubira so muyimiridde naye musiimu nnyo message esingako abo bw'anaaba agimpadde eno message gyendeese njijja eno mu management ya team comment section so kati nja bw'anaaba mpadde okwebaza kwe gye muli nako nja kubaleetera naye nga mwebale nnyo obudde bubadde bumpi naye musobodde
okuŋŋaanya ssente ezo 1.6. Mwebale nnyo, Mukama abawe omukisa. Mwebale okuyimirira ne foot soldier waffe. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Nziramu okujjukiza ensonga ya Selekita Devi. Ensonga ya Selekita Devi oluvannyuma lw'okuta akireewo. Kati baagala Selekita Devi akireewo mumulabyeko leero, nange mbaddeko ku gundu naye nga ndi up and down, naye mbaddeko nja kusetolinga ngende mpulire story yonna nga bwe yali. Naye Selekita Devi naawe weebereremu bw'oba olina osobola okulyamu cover for month, osobola okukikola. Bayibuli ekikkiriza egamba bwe bakugoba mu kibuga ekimu genda mu kirala. So bw'oba osobola okulyamu ewa, osobola okulyamu ewa, ekisensi ne kiyita, ate n'okwebereramu. Ebirala ebiriwo nabagamba nti nno mwawulidde bye bayogedde mbuno naye ate nkiina ne mu politics nti abaana bagambye abasaba ekisonyiwo mu kooti mbu Museveni abasonyiwe, mbu His Excellency Kyagulanyi yabayigiriza ebikolwa eby'ekisirikale n'abayingiza mu bikolwa eby'obutujju. Mujjukira nga nkibagamba nti bagenda baleeta balambuze, bo bwe babala balambuza gavumenti wa gye baali bakwesa ebyokulwanyisa. Mulaba olugero gwe lutandise okutambula lugende waliwo nabagamba. Ba Museveni we bagenda okweka ebimundu n'ebibbomu ebikadde. Mujjukira lwe nabagamba ku bibbomu ebikadde nti bagenda tega bibbomu ebikadde bitandika okukuba abantu n'omutandika obbiraba ne bikuba abantu. Mbu simanyi balonze kibbomu, simanyi mbuno mu bikata bya lumonde bwe baali batema lumonde. Abaatema lumonde nga tebakitemako nkumbi. Abaali batema lumonde bbomu eyo nga tebagiraba. Mujjukira nga namala bibagamba nti bagenda bijja bayitayo Karama. Mujjukira nga mbibagamba. Mujjukira nga nabagambye nti bagenda kusuula, bagenda kweka bibbomu batwale balaga abaana bano. Abaana oluvannyuma babajje mu kkomera openire, bagenda sooka kubatwalayo mu nzikiza kiro babagambe waliwo bino njagala mu bitukolere. Kati babaleeta emisana nga kuliko abannamawulire era abaana bagambye oluvannyuma lw'okuva mu bikolwa eby'obutujju bagambye bannamawulire bajje babalage gye baali bakwesa ebyuma batandika okubatambuza nga be babalagirira nti musime wano ne wano twakwekawo bbomu. Muzisange nga zaatalagga mukakase nti ebbanga lye bamaze mu kkomera era ekintu kye baaziika kirina okuba nga kitalavu. Mwalabye nga babyogera ngenda bibalaga wali. Ekyo kati wulira kiki ekiriwo. Debate yino abaana abo bazze ne bakkiriza era mu mateeka ne babasingisa omusango. Kati muwulire ekiriwo. Abaana abo tebagenda bbata. Waliwo debate Mayiga agamba olaba bamulabisizza, olaba babalabisizza nga bakyalina mu kkomera, bwe banaavaayo bagenda kubalabisa nnyo bajja kwogera ne batannaba kwogera. So kakati debate eriwo yino tebannatuuka ku conclusion yakyo, naye nga debate eriwo yino olw'okuba omusango omunene nnyo nga gwa Nnaggomora gwakuttibwa oba mayisa. Abaana bano bagenda nga bamaze okubasingisa omusango, simanyi bakomawo ku Lwokusatu okubalaga okubabuulira ekibonerezo nakki gavumenti kyesazeewo, naye bagenda batwala babadde bakyateesa okubatwala ku process eyo ey'okubalaga bibbomu bye baakweka nga tebannagenda mu kkomera bye baali baagala okusinziirako okusaanyaawo gavumenti. Kati bwe bamala obwo bwe buba bubeera obujulizi. So abaana bano baddeyo ng'ebyo byonna bamaze obikola bulungi mu mateeka ye Museveni atereeze empapula ze bulungi, paperwork amumale owa ICC basalire abaana abo emyaka egi.
okubakendereza ku bubonero ku bunene bw'ekibonerezo babasalira emyaka age nga bali luzira bwe munalaba weekikyuse nga mumanya nti ekyo tukikubye naye byonna biva ku mayiga n'empuuga bagamba abaana bagenda tulabisa bwe batuuka ebweru kubanga abaana bano bwe babeera mu kkomera babyogera nti nedda ffe katufulume tugende ebweru tubalage kati mu kkomera waliyo ababajjamu ebigambo ne babikomyawo ne babagamba abaana bagambye bagenda kubaabya kati ye Museveni katereeze paperwork era abatereka emyaka egi kuba ye Museveni alowooza mbu waali naye nga taliiwo emyaka egi nga bali mu kkomera ebirala nja bijja biri mu politics njagadde njogereko wano ku mukyala Bindeeba simanyi lwaki buli muntu abeera yagwa aba ayagala okusitukira ku linnya lya His Excellency Kyagulanyi kuba kati oyo omukyala ye bannange oba Kasarine kusaasirayo simanyi oba yafunye ku kyemisana ani awulizaako ku Kasarine kusaasira oba yafunye ku kyemisana omukazi oyo Misibinde oyina ebizibu bye bikumala lwaki tokonsentratize ku bizibu byo n'otwesonyiwa kubanga tubadde twagala kutandika nakuyambako tukugulire akagaali k'abalema akagaali k'ennyindo oteekemu ennyindo bw'oba ojja mu studio either ennyindo ekusangeyo oba gwe ogisangeyo kuba oyina ekizibu ky'ennyindo gwe nawe ennyindo eringa yange nga twagala tukufunira akagaali k'otuuzaamu ennyindo yo oyina ekizibu ky'ennyindo oyina ekizibu ky'emimwa ogisiiga lipstick n'otandika ojjebeka mbu n'oyogera kakati wali concentratinze ku bizibu byo ekibonerezo kye tugenda okuwa tetugenda kukuwa kagaali ka nnyindo bonaabona n'ennyindo yo tetugenda kukuyambako ku kizibu ky'omuyindo era ekyo nkijje ku order paper tetugenda kukugulira kagaali ka nnyindo naye byegwe Bindeeba wabaaki lwaki Bindeeba buli muntu gwe bw'wagenda okuva eno n'ogenda ogwa mu ndibota ya kabina bw'ova mu ndibota ya kabina n'ogwa mu ndibota y'ennyindo naye gwe Nina Rose tomulaba gwe tulaba abantu nga bannina Rose bagundi kana akawala kekandi kano kana akawala akayimbi kano gundi lutalo ke yavuma azawi gwe azawi kugamba naye Bindeeba oyina ekizibu Bindeeba kale kati Bindeeba ngenda kukuwa I am using photo gwe ngenda okukuwa owona ebizibu bino ebibiri tosobola va kweri nnyindo n'ojja mu ndibota ya kabina n'ogenda ogwa ku nnyindo eri gwe mukazi gwe tetugenda kukugulira gundi kagaali ka nnyindo twali tugenda kukutaasa tukugulira akagaali oteekengamu ennyindo bagivuge bagiteeke mu studio ogisangeyo omanyi mumanyiira nnyo mugenda ne muteekawo ebintu ebitaliwo wali owuliddeko His Excellency ng'akola comment yonna ku bintu bya gravity oyinza otuwaayo ekigambo His Excellency kyeyayogera ku nsonga za gravity tubadde tulina pulaani oba tusiibe tugambe Mukama ennyindo egendeere Mukama akutaasa ennyindo egolokoke naye kaakati beera n'ennyindo yo emimwa agigera n'agisiga oba amasavu ga mbizi beera bwoti tetugenda kuyamba
ate kati tuwagira Catherine kusaasira ayambala enkofiira za binte. I came using foot. Chebaita handisam. Eba nanga Uganda. Kambeso nyiwe. Kakati tutandise politics olwaleero. Bannayuganda mwena muwulire kino. Yesu yagamba mmwe byo tubiveemu. Tugenze mu programu etandise. Wamma gwe wulira. Yesu yagamba ako mukateme yo mukamu oyo mukazi mukamu. Yesu yagamba nti nabbi taba na kitiibwa waabwe. Mmwe Uganda nga temunnaba kutegeera His Excellency Kyagulanyi nga mukyamuzannyisa. Amawanga amalala go gaamala ddo muzuula. Ye yennyini ayitibwa kwegamba ye yennyini ye bununuzi. Omwana ali wano Kenya yatandise ekintu waliwo amasimu agankyankalanya bwe gaba gazze nga ndi ku vidiyo mba sirina mutima baneebuuza ekintu kikoze kitya bannange. Wulira wano. United by the past, and it's here we go, for the women of the working class. People power, higher power. People power, higher power. Higher power, people power. Higher power, people power. Free Kenya, everywhere. Everywhere, free Kenya. Free Kenya, everywhere. Everywhere, free Kenya. Yeah, asanteni sana wanahabari wa hapa Jakaranda. Kwa majina ni Bob Njagi, mmoja wa wale ambao akantu ako nakaposti nze oyinza okugenda ku page bw'obanga obyagala genda ojja bisangayo ku page. Omwana n'erinnya yali tukyusiza ye Bobby Njogi. Byonna byakola bya Bobby. Revolution ya kununula Kenya from everywhere, kununula Kenya everywhere kununula byonna nga abijawa. Kati mmwe abe Uganda muzanyise golodi gwe mulina, muzanyise golodi gwe mulina temukuba ku simu yange. Yesu yagamba nabbi taba na kitiibwa waabwe. Nabagamba wano nabawo obujulizi wano. His Excellency yajja wano. Waliwo ebiseera bye nafuniramu threat ennyo. Nengena nendipotinga mu bitongole ebyensi yonna ebiri wano. So nembanga nyina okujjuza fayiro yange mu bintu bingi nnyo bye bansaba bingi, obujulizi, message n'ebirala byonna. His Excellency najja nansiba libiti bulungi, nenfuna ebifaananyi bye nengendayo nembitwalayo. Nasanga Nigeria mu human rights nangamba mmwe bannayuganda musaaga oyo Bobby Wine singa abadde waffe Nigeria. Era ekisinde kye n'amaanyi ge Nigeria, era okuva lwe yasituka Nigeria wabaddeyo egundi ez'enjawulo ejjenga ery'enjawulo naye nga bonna kwambala red, people power, our power. Everywhere Nigeria, Ghana, almost Africa yonna. Mujjukira omusajja gwe nabagambe yajja e Uganda, president waawa n'agamba Museveni gwe
vaawo kubogenda tuleetera ebizibu kubanga newange abavubuka bewange bali mu kweteekateeka kunkola kintu naye nga pulobulemu eva ku mwana wa wano agenda kwonoona Africa yonna. Omwana n'amannya yagakyusizza kati ye Bobby na buli kyakola. Ye Bobby yali agamba ayagala ba Bobby Wine bangi e Uganda kati nno bali Kenya. Yesu yali abuulira enjiri. Abayisirayiri ne bagaana omusembeza, ne bagaana okukkiriza enjiri. Era lumu omukyala yali mukyala kimukanani eyajja nga alina omwana omulwadde. Yesu n'amugamba nedda, sisobola kuddira mmere y'abaana ate ne ngiwa embwa. Eyo enjiri ne gibuulirako kuwano olulala. Omukyala n'amugamba naye nedda, embwa nayo waakiri erya ku bukunkumuka obuva ku mmeeza ya nannyini mbwa, waakiri mpaka kunkumuka naye omwana wange afa. Ife okufuna okununulwa n'enjiri okutambula ekatinge across kubanga abaali bajjiriddwa enjiri baagigana. Lwe lugero Yesu lwe yagamba nti waliwo abagenyi abayite abaali balina okubeera ku mbaga. Bwe baagaana nannyini mbaga n'agamba bw'ati, kati genda oleete buli muntu yenna ajja alya emmere. Genda oleete buli muntu yenna gw'osanga ku kkubo mumuleeta ajje wano bajjuze embaga. Era abataali bayite be baali embaga. Yesu yali ategeeza abaali Abayisirayiri okugaana enjiri, abataali n'abalala ne tujja ku mbaga ne tufuna bwe tuti embaga. Kakati eyo enjiri ndala ndigibuulira olulala ngikomezzaawo. Mwe bannayuganda bwe munaaba muganye, Kenya yo kenunulwe. Kenya. Mwe abagenyi abayite ku mbaga bwe muba muganye okujja ku mbaga. Olwo olugero luli mu kitabo ki sura 2 mu biri eyani. Sura meka. Gwe bwe kiba kiganye nga mmwe temusobodde kutwala kino, lekayo Kenya kyonna ekibega ekitwali kiramba. Omwana n'erinnya yalitutte, ne slogan yagitutte, ne idea yonna yagitutte, to free Kenya everywhere, everywhere free Kenya. Awo mpitiddewo buyitizi. Ulira bino. Ndi muntu eyasooka okujja ne mbagamba nti Uganda erumbiddwa, culture ya Uganda erumbiddwa through marriage. Ne mbagamba akabano katulumbye mu marriage, bagenda kusaabulula marriage bakamale bukamazi. Nabagamba marriage kye kintu ekiri kalicho, ekiri spiritual oba bibiliko, ng'ate kugamba kigwa wonna. Naye akabano nabagamba kagenda kuyingirira marriage, kagimalemu supu, kagifuule ekitagasa. Ne mulowooza nsaaga, olumu bwe njogera ebintu nga bino, olunaku lumu nagenda ne njogera ebintu bya Katonda. Ne ngamba nti Katonda agenda kubeera bwati ne bwati ne bwati ne bwati ne bwati. Ne wayitawo ekiseera abantu ne balowooza nti nnimba. Wayitawo ekiseera ne bituukawo Katonda ne bamukola ne bikolebwa nga Katonda nga bwe nabyogera byonna. Waliwo omuntu omu munnaffe ow'enkyukakyuka gwe tukola naye omulimu gumu. N'akola WhatsApp group. N'atuuza abaana n'abagamba abantu comment section, mulaba oyo omwana akolera Museveni. Njagala tusimbule tuba omwana ono, kubanga ba Museveni bwe babaako bye bagenda okukola nga babimubuulira. Kati nga abireeta bye Museveni agenda obikola nga yewirewe yamaze dde obigamba abantu. Okitegedde? Kati njagala tukuba ono omwana. Abamu ku bo bwe bamala okuwulira idea bo ne bavayo ne bagamba nedda.
nimbimanya ni musirika guwale mpulideko nga nkyogera naye mumanyi era nkubira era twogera naye nkumanyi ekintu kiri kimu kyokka kwebaza Mukama nti eri abagezi bokka kwebaza Mukama nti tusobola okuyingira mu bisenge by'amakolero ga waka ne tubasomolako ebintu bye bateekateeka nga tebannaba bikola. Museveni yali ateeseteese okulya ku luguudo olwo alulyeko billions of money ng'agenda kulya ssente okuva mu East African Community kubanga olwo oluguudo lugatta East African countries ng'agenda kulya ssente mu African Union ne bweru w'eggwanga ku luguudo lwa Masaka kubanga lugatta ensi eziwera 3-4. Naye baali bamaze obitandika kubanga twabikwata bababuulira biki balutuuseewa batandiseeko ki kigenda kubeera kitya ne mbagamba kigenda beerawo kubanga amazzi gaali gamaze okutandika okuluwikeninga nga baagala amazzi galutwale bagambe nti nno mazzi mbunna abasima simanyi mbunno ki omusenyu. Museveni n'akola loosi teyalulyako yadde olwaga ng'alina okuzzaawo oluguudo olwo abantu bayitewo. Kati nzizeyo wano najja ne mbabulira kigenda okubeera ku marriage. Ne mbagamba marriage erumbiddwa ng'erumbiddwa bamafiya b'Emmengo n'akabano akali Emmengo ekyabakwatisa Abanyarwanda ne mubaleeta Emmengo mugenda kyogera mugenda tegeera Omunyarwanda yaani mumanyi sabagamba nti bagenda kuleeta amateeka bateekawo ne institution ng'ekulirwa n'Abagereka byonna bitembeetebwa Kyabasafama radio y'obufere radio y'abafere abakulibwa mayiga kyanamuna nakuteeza munana Kyabasafama radio y'obufere. Ulira akabano nga kali mu gavumenti akabano nga kali Emmengo akabano nga kali mu bannaddiini basazeewo bafunvubidde balumya ogwa wansi n'ogwa waggulu okulaba nga basaanyaawo marriage. Soko ulire Serwadda lwaki mutugamba okukola ebikolo 3 mu mbaga emu? Omuwala mulabye anjagala nange mwagala ate ne tukyala waani senga ata yeki mu bino ebintu kyeki kubanga consent okukiriza okufumbirwa n'okuwasa ya mulenzi na muwala oba omukyala kati ate senga naye afuuse ensonga mu Buganda kati yafuuka nsonga oyo naggwa mukati ate kakati kwanjula tugenda wa taata wa muwala taata wa mulenzi ne bagamba bwe bati okwanjula ne bwe muba temwagala kukola mukuleke naye consent y'abazadde bombi eteeka okubaawo kati muteeka lyaffe owulidde etteeka lyabwe oyo Munyarwanda peke muteeka lyabwe nti abazadde bateekwa okukkiriza okufumbirwa mutabani waabwe. Owulidde tomala gajjanga ate nze obanga boyi yanjagala nedda abazadde b'omulenzi bateekwa okugamba oyo ajje mu famire yaffe. Mubadde mulowooza kiri kyokka nti abazadde b'omuwala bateekwa okukkiriza okuwasa muwala waabwe? Nedda, mu bufumbo byombi bikola. Nze nange abazadde bange bateekwa okukkiriza okunfumbirwa. Tomala gatujjira. Finally kakati ne mubalokole mulimu abasiru bannaye wulira otugana kasita mubanga mwamala ennaku 21 nga mwalanga wulira Serwadda bw'agamba kati senga kyeki ennaku zino senga mu Buganda naye yafuuse ensonga bakulaga nti kyakaakati bakulaga nti tekirina makulu batandise n'okulowooleza Buganda.
bino ebintu mujja genda mubitegeera mpola, mujja genda mubitegeera mpola. Sserwadda y'ani okugjawo kalica ya Buganda ate si ya Buganda. Kalica nze Foti Tooro Bunyoro kalica zaabwe tezaawukana, kalica zonna ze zimu. Ojja kulaba nga buli tribe senga ayina omulimu omunene nnyo ng'omwana agenda okufumbirwa oba mu bulamu bw'omwana omuwala, nga kkojja bw'alina omulimu omunene nnyo mu bulamu bw'omwana omulenzi. Sserwadde abuuza kati ekyo kyeki? Mukama nkwebaza kuba buli luki oyongera okunnejjeereza kimu kyokka RO yatuluyisiza naye ebirala. Mukama onkoze bulungi. Lwaki mutugamba okukola ebikola 3 mu mbaga emu? Omuwala mulabye anjagala. Lwaki mutugamba okukola ebikola 3 mu mbaga emu? Omuwala mulabye anjagala nange bwagala, ate ne tukyala waani? Wasenga atali yeki bino ebitu kyeki? Kubanga consent okukkiriza okufumbirwa n'okuwasa ya mulenzi na muwala oba mwami na mukyala. Kati ate senga naye afuuse ensonga mu Buganda, kati yafuuka nsonga. Oyo naggwa mukati ate kakati kwanjula. Ekyo bakiyita erosion of culture. Nga bw'owulira soil erosion nti is the washing away of the top of the soil. Now it is now washing away of the top of the culture. Lutalo lwakumalawo Uganda bagenda babikyusa, bajjawo essaawa ya Queen ne bajjawo ebintu. Juzi nawulidde bajjeewo ekibumbe kya Ssekabaka Muteesa, bagenda bajjawo batandika ebyabwe nga bwe baataakinga ebirala ne bagenda nga babijjawo, bwe batyo bwe bagenda babijjawo ne kalica yiyo bagiyingiridde. Senga kyeki ku bo? Kati Sserwadda kankubuulira obusiru obukuli mwaka akatwe. Gwe Sserwadda wulira mwaka akatwe obwo obusiru obukujjudde wulira. Njagala mbibagambe mubiwulire. Lwaki bwe tujja mu kkanisa tetutuuka ng'omubuulizi abuulira bubuulizi? Tutuuke tugambe bannange mutuule bannange. Kakati leero tuli mu kitabo kya Luka essuula 1 olunyiriri. Awo Bayibuli egamba kale kakati awo Mukama abawe omukisa mugende. Lwaki kkanisa eyina emitendera service bwetambula? Ne musooka ne mweyanjula ne muggulawo essaala esooka ne musinza ne mwaniriza omwoyo omutukuvu ne muyingira mu ttendo ne muwa obujulizi ne mukola mutya. Service negenda mu maaso, kubanga bino biteekateeka omuntu agenda okutuuka ku kigambo kya Katonda ng'omutima gwe gwonna gweteeseteese. Emitendera gyonna egibeera mu kkanisa girina omugaso. Okutendeeza n'okusinza omuntu ayinza okubanga bannange mutuma RM gundi emirimu. Omulimu gwe mwamu omunene temunnaba kugumutuma, kati ate mumutumye Sserwadda banna. Nze nalyoka nemba nga sinze RO kubanga naye gye emirimu gy'alina, kakati ate wuno bamutumye Sserwadda. Wamawulira okutendereza kuteekateeka omuntu nti mmwe mubeera mwogera ebintu Mukama by'abakoledde nga mubitendereza nga mubyebuulira. Naye abeera tannaba ankoledde ebirungi nayimba, ankoledde ebirungi natenda, nga mwebuulirawo. Naye mu kusinza abeera senga waali nga mumubuulira ye nga waali. Aleluya osana Mukama nga waali n'awulira nga nammwe. Kati omuntu n'oyingira mu kubeerawo kwa Katonda, n'oyingira mu kubeerawo kwa Mukama, n'oteekateeka emmeeme eyo, ekigambo ne kigenda okujja nga kigwa ku ttaka eddungi. Waliwo omuntu omu yaŋŋamba naŋŋamba, wire
lwaki otutwalira awo eddakiika egundi ezisooka awo nga osinza olina obuyimba bw'omumunya otwonoonera data gwe tomanyi kiki kyemba nnyingiramu ate mba sikiyingiriddemu awo mba nkiyingiriddemu okuva eno byembadde nkola nentuukaawo nga nnyina okubaako kyennyingiramu ndyoke nnyingire mu muduzi z'ekigambo kino nga ndimu ekyo ne bwe neekondako eri ewaminsibi nti mba namaze dda okuyingira mu kintu eky'olunaku olwo. Kati Sserwadda lwaki temukyusa saaviisi ne mujjawo ebirala naffe mu saaviisi tuggyemu ebirala tuleete etteeka naffe tukyuse saaviisi mutuukenga anti ekikulu kigambo kye tunona mu kyaki tutuuke mulekerawo tuleekaaniza agazindaalo kubanga agazindaalo kyeki lwaki mutuleekaana mujje mubuulire ekigambo mudde waka temuddamu kuyimba luyimba lwonna mu kyaki temuddamu kusinza mutambule muzeeyo embalakasoza mwewammwe. Sserwadda lwaki temwesonyiwa Buganda basajja mmwe Banyarwanda mmwe lwaki temugenda ne mubiteekateeka e Rwanda mbwa mmwe? Oyinza otya obbuuza nti senga kyeki? Katonda yateekawo senga yatalina makulu oyagala kutugamba nti mu kawalaata kaako oyinamu amagezi agasinga aga Katonda yateekawo senga? Mmwe gatugamba nti Uganda oba Buganda bukyanga ebaawo mmwe bagezi abasoose okubeerawo mmwe mulina okuteekateeka ennyanja mmwe mulina okulumirirwa Mukene mmwe mulina okulumirirwa biki mmwe mulina okulumirirwa biki naye Sserwadda mulina amagezi mu mutwe bannange bwe mutasukwa kukuba Banyarwanda muwedde. Waliyo nkugambye bateeka wano ebitalotalo ebyekisirusiru naye nga munderi waliyo kowagundi ezitambula kuno kumalawo kalica ya Uganda. Kuno kumalawo kalica ya Uganda. Operation ya Banyarwanda kumalawo Uganda. Wulira kitaffe mu Katonda omulala. Okukubagana empower ku bigambo bya Ssaabalabirizi wa Uganda Dr. Stephen Samuel byayogedde wiiki ewedde mwe yawabulidde abakyala okukola ebiraamo nga balambika abanaabaddira mu maka gaabwe singa baba bafudde. Kazimba yali mu kusabaawo kw'okuziika eyali omulabirizi w'ennamirembe omuwummuze Samuel Balagadde Ssekkadde. Omusasi waffe ayogeddeko n'abantu ab'enjawulo okufuna endowooza zaabwe ku bigambo bino era bino byatujjiddeyo. Wiiki ewedde Ssaabalabirizi w'ekkanisa ya Uganda Dr. Stephen Kazimba Mugalu yavaayo n'ekiteeso ekisaba abakyala okuleka ekiraamo nga kirambika bulungi omuntu kigwe bandiyagadde okudda mu maka gaabwe singa baba bazaaye. Abakyala kabawa amagezi kola ekiraamo era teekamu mu kiraamo kyo nti senga nfudde omwana wa mwannyinaze yali kyawa mu maka gange. Abyogera nno nga yogedde ekyamagezi. Mukazi mulala gye mu kisenge kyange kikola ekiraamo kyange. Ebigambo bya Ssaabalabirizi bino tamanyiddwa oba nga yali anyumya mbunyumya oba nedda lireeseewo okukubagana empawa mu bantu ng'abamu bakonta. Owulidde nzize mbabuulira olukwe oluliwo olw'okufumbiza Abanyarwanda bokka. Nabagambye sakamala okubabulira ku virginities ezijja okuwasa ba virginities. Owulira bwe bagamba owulira bwe babiteekateeka ng'omukazi agenda okufa nga alaamye alekere Munyarwanda munne bwe mba nfudde inikesi gundi yabansikira gundi yabajja mu kisenge kyange bonna bannaddiini batambuza ekintu eki. Kati nze mbuuza okumanya this is operation Banyarwanda kumanyira Buganda ne Uganda kumanyira Uganda. Wali owuliddeko eddoboozi ly'abasajja abo ababiri ku nsonga za Lubigi. Bannaddiini wonna wabawulirako ku miranga gy'abantu egyali mu Lubigi.
wawuliddeko eddoboozi lyabwe ku bantu b'omu Lusanja. Wawuliddeko eddoboozi lyabwe ku bantu b'e Bunyoro abamaze emyaka 13 mu nkambi. Wabula Kazimba Mugalu bw'ayogera akulaga nti ayogedde na kyamagezi era kigeneratinze alinga ayogedde amagezi naye ng'ayogedde bussiru. Sserwadda akulaga nti ayogedde magezi naye ng'ayogedde bussiru. Mwali muwuliddeko Sserwadda oba Kazimba Mugalu nga bakola comment ku bintu bino. Ebyalo 35 mu luka bw'ekyangwali. Ebyalo 35 temulimu balokole, temulimu bakristaayo, temulimu bannaddiini. Ezo endiga zammwe muzirowoozaako ki? Emyaka 11 egiyise nti baali balyesenzaako mu bukyamu. Bano balojja ennaku gye balabidde mu nkambi eno omuli okubulwa we baziika abantu baabwe ng'abafuddeko endwadde eziva ku mazzi amakyafu n'ebirala ebiringa ebyo. Laba ekisibo kya Kristo, ekyo kisibo kya Kristo kiramba kiri awo. Kati bakitaffe mu Katonda, Katonda be yatuma mu bantu abo muliwa. Mukozeewo ki? Okusinziira ku ofiisi ya Ssaabaminisita, abantu bano beesenza ku ttaka ly'enkambi y'abanoonyi b'obubudamu ery'ekyangwali ng'okutuuka okukubako abatuuze bano. Ofiisi ya Ssaabaminisita yali eyagala kugaziya nkambi eno olw'ababundabunda abaali beeyongedde obungi. Emyaka ng'etaano egiyise, Ssaabaminisita yalambulako abantu bano era n'abaako ebiragiro byayisa okubayamba naye nga ne gye buli eno bino tebituukirizibwanga. Nabanja kairawo ebyaragiire bibere byakorwa ekindi ekiturukwetenga ninga ekiturukusaba pulezidenti ebiragiro bya Uganda bigiibwa mu constitution nkokwera kugamba kibiri. Lwaki Museveni bw'aba alina kyayagala okukola bannaddiini bavaayo obukuukubira ne bamuyambako? Lwaki bwe tuba mu maziga nga tukaaba tebalabikako? Naye kino kiddayo eri bannayuganda, naffe tuli basiru. Mukola ki mu bikanisa byabwe? Kati omuntu abakubye engalo ng'oli awo oli mukyala nawe olina abaana abakuyita ssenga. Era naawe naye mmwe mulina amagezi mu mitwe. Buli sawa mumalaga kubanga mukuba engalo nga mumaze kyekyo kye nabagamba obwo obusiru bw'omu makanisa obwo. Mukuba engalo nga ne biboogedde temubitegedde. Ssewadda ye mugezi ennyo okujja ssenga mu equation y'okufumbirwa. Jo amawulire gannaku nga 3 emabegaawo nalabyeko nga bakwata abantu ab'ebidongo mu Kampala Metropolitan mbuba eno n'obutonde bw'ensi nga temunnaba kukwata Kananirandi. Baleekaana mutala ku mutala, basabira mu kidaala, tebali mu kizimbe nti kirina sound proof, nga temunnaba kukwata Banyarwanda ba ku Kanani. Baleekanira ebyalo n'ebyalo, lwaki temunnaba kukwata Bujingo? Wabula mwe bannayuganda mwe bennyini mwe mulina pulobulemu. Abasajja beefunyiridde okusaanyaawo kalica, abasajja beefunyiridde okubanyigiriza nga balina Museveni, naye mukeera kusugumbiza. Mulina saavisi 7 mu kkanisa emu, nammwe muli mbuuzi. Ngamba ababikola. Mwalabako Ssaabasumba yenna ng'agenza ekiteezi. Mwamulabako mu Lubigi. Balina eddoboozi lyabwe liriwa? Lwaki eddoboozi lyabwe libeera mu kutunyigiriza? Lwaki teribeera mu kutulwanirira? Sserwadda obuyinza wabugjawo kalica. Gwani Sserwadda, gwani Kasajja gwe, Kanyarwanda gwe, gwani? Kyogata gwe bwali owasa mukazi wo teyaliiko ssenga. Mbuuza, gwe bwe watuuka ewuwo, gwe wafumbisa ngalo tewafumbisa nku Kasajja gwe. Nja nakunjogeza wano ebigambo olinga n'akawuuta. Musajja mwe mumanyira abantu. Mwe mugenda okutufuula ab'empisa embi. Sserwadda gwani ajjawo kalica?
lwaki mutugamba okukola emikolo esatu ani yakuyise mu mbaga emu omuwala gwe kikulumirawa anjagala nange mwagala ate ne tukyala waani wasenga senga ata yeki wulira ebintu kyeki mazima ddala wulira kubanga consent okukkiriza okufumbirwa n'okuwasa ya mulenzi na muwala oba mwami na mukyala kati ate senga naye afuuse ensonga mu Buganda kati yafuuka oyo naggwa mugati ate kakati owulira bwe bajjawo obuvunaanyizibwa bw'okugira batandike okufumbiza abantu batandike okufumbiza ensowole mu bika by'abantu mwe abagagga wali abasajja abaganda mu abasajja abakulukulu mwe bajjajja baffe mmwe abayiika endusu ku buwala obunyarwanda bugenda batemula mujja buwulira babo bakitaffe mu Katonda abantu babonaabona abantu bakaaba ku mmwanyi abavubi bakaaba batemulwa abantu babagobye mu golodi gavumenti ya Uganda teyina busobozi bwa identifyinga nti wano waliwo golodi bannayuganda ne bakikola bo ne beezuulira golodi nti wuuno wano ne babagobawo bali mu bwavu obutagambika olw'okuba bba baserwadda bavuga abaana baabwe basomera bweru biki ne baleka omuntu n'anyigirizibwa bagambye ebyalo 13 baabisengula byonna ne babiteeka mu nkambi ng'ebyalo 13 bya bannayuganda ne babikuŋŋaanyiza mu kantu kamu abo abantu boolaba bakristaayo abo abantu boolaba bayisiraamu bannaddiini bonna tewaliwo n'omu yali agenzeyo oba kuleizinga nsonga eyo okulwanirira abantu abo naye bonna beefunyiridde okulwanirira Museveni kasoyogera ku Museveni nga basongola obutwe nga bavaayo Museveni nga batuma ebyobusiru bajja bannayuganda lwaki temuva mu makanisa ndeka munange tonjugeza wano bigambo binene ndenvaako naye bwenviriza Bobi obadde kiwano wameeyo nvuddeyo kanve ku buno obusajja obutalina magezi mbuno bwekitaffe mu Katonda omwoyo omutukuvu yabavaako mmwe basajja mmwe kyemuva mulaba nga mwogera bya kisiru muli wala n'abantu temumanyi biruma abantu temumanyi abantu baali bakaaba Sawulo nga ye Samwiri ali mu kusaba Katonda kutaasa Sawulo mu ssuula ye-16 eya Samwiri ekisooka Katonda n'agamba Sawulo n'agamba Samwiri olikomyawo okunkaabira ku lwa Sawulo nga nze muganya okuba kabaka bisajja mmwe ne bwe munaakola mutya Museveni takyali mukulembeze wa Uganda kyova olaba mwenna mutegeerera mu pampa ya Museveni obwongo bwammwe tebusukka pampa ya Museveni byonna bye mwogera bisesemye bya Museveni kuba Museveni abibateekamu Museveni bw'amala obbasesemamu ne mutuleetera ebisesemye mmwe muli ebisesemye bya Museveni kyomuva mulaba temukyalina mafuta temukyalina kigambo temukyalina maanyi temukyalina mugaso kubanga muleeta bisesemye bya Museveni buli lwamala okulya n'abasesemamu buli lwamala okulya n'abasesemamu serwadda ne mutuleetera ebisesemye bya Museveni mukamuwe kazimba mugalu ne mutuleetera ebisesemye bya Museveni buli lwamala okulya n'abasesemamu baani abaliira mu kiraasi jangu wano nalweyiso jangu wano lwaki olira mu kiraasi esaawa ziba zakulya ngenze ku nsonga endala mwekamba buulire Mukama atuwadde ekisa omulembe guno omwoyo wa Mukama ali kuffe be mwali munyooma Bayibuli
bayibuli egamba nti mu biseera eby'oluvannyuma ndifuka omwoyo wange. Genda osome Yoweri 2 ove ku lunyiriro lwa 25 okkirire. Mu biseera eby'oluvannyuma ngenda kufuka omwoyo wange, naye abavubuka bagenda kuba bazibu nnyo. Baliragula. Uli alina eggulire. Najja ne mbabuulira jjuuzi nga batandise okubatomeza. Mbuno ehoyima wazzeeyo Bikira Maria. Bye nababuulira bye biriyo. Mugenda kakasa nti kino ekintu gavumenti y'ekirimu. Bikira Maria. Musaza Yehoima esabye abakkiriza mu kitundu ekyo okugenda empola ku bigambo ebibungesebwa nti Bikira Maria yalabikidde mu kitundu eky'emasindi. Okumala kumpi kati ssabbiiti 2 abantu beesombola okuva mu bitundu ebitali bimu okugenda ku lusozi Lwensa mu ggombolola ey'Enyangahya mu disitulikiti y'Ehoima okwerabira ku kyamagero ekigambibwa nti kyagudde mu kitundu kino. Waliwo n'abantu abalumiriza nti bo Maria baamwerabiddeko n'agaabwe ekigamba nti kyetaaga okwongera okwetegereza. Sabbiiti nga 2 emabega omulala eyali alunda ente ze okuliraana olusozi Lwensa mu ggombolola y'Enyangaha mu disitulikiti y'e Masindi agamba nti yalaba ekitangaala waggulu ku lusozi olwo ekyamukanga kuba yali takirabangako. Ono yawalirizibwa okunyumizaako ab'oku kyalo era bangi baatandika okweyuna ekitundu kino okulaba oba ddala omulaalo byanyumya bituufu. Abaakuno babinyumya nti omu ku bakazi abaasooka wano yalinnyibwako kye balowooza nti mwoyo mutuukirivu era n'amwogeza n'alagira abawulidde ebigambo bino babituuse ku musajja Francis Ogenmungu mutuuze ku kyalo Kabalye mu ggombolola y'e Karujubu mu disitulikiti y'e Masindi era nga ye musomesa wa kakitiisimu ku kitundu. Ono okuva mu mwezi gw'Omunaana abadde yeefunyiridde okusaba sappule ng'ayagala maama Maria omuzadde ayingire mu nsonga ezitali zimu mu ggwanga lyattu. Ekifo kino kati kikyaggwamu bantu abakulumulukuka okuva mu disitulikiti eziriraanye Masindi abajja okwerabira ku byogerwako. Oliver Sanyu nga yalutindize kuva mu kibuga Hoima agamba nti okujja kwe wano tekwamufudde lusa kubanga Maria omubeererevu ye yamwerabiddeko dda n'agage. Akyali awo wiiki 2 talina byakukola. Omuntu ow'onkulu alina maama Maria nkulu ajoire kyabedi ali mukazi. Ye yagambye mbuno yamulabye ayambadde red. Abala bagamba mbuno ayambadde white. Abala gamba natonga taludde n'avuunama ku maviivi ayongera okwegayirira maama w'omukozi. Lora kyali Joan Kansime nga ye yavudde ku kyalo Omugabi mu disitulikiti y'Ekikuubi atunyumiriza nga Maria bwe yabadde mu kyambalo ekyeru. Oli yagambye ekimyufu ono alaba kyeru. Abatannamukubako bireetuwa byona eyavudde mu disitulikiti y'e Hoima abwoli wange maama ebyabwe binaaba biteredde. Abaana abato abali badde n'ebyokola bali mu bintu bya kisiru. Abakkiriza abali wano basiiba mu kuyimba n'okusinza nga waliwo ne bannaddiini abalabiddwako mu kitundu nga nabo banyamaaliridde. Ekifo tekinnabulamu batankana byogerwa kubanga ye Fred Ali Bankoha agamba nti gundi Bikira Maria ali awo ali bunyolo tavaawo ekimuleetedde okubuusabuusa ebigenda mu maaso. Kuluganda akagenda hatu akagamba ngu obuwakesi nabalo hano abandi bakugamba tibalina nekibakora abandi nibagamba rundi balusi newakugamba lolakuli noisigala obusiritemukono. Banna abatannalabako bo bakyalina essuubi. Kulola maama Maria olina kumulola kyali otalugaho omulole
abalumiriza nti balabye ku Bikira Maria bakalambira nti yabategeezezza nga bw'ayagala abantu beenenye bakyuke bave mu kibi ate babeere nga basaba n'essappule. Kiriziya mu ssaza ly'e Hoima ekyagaanya okukkiriza ekiri ku lusozi Rensa nti kuba engeri maama omuzadde gy'abonekamu eri abantu bo bagimanyi. Tetusobola kurugayo tukagumya lundi tukahakaniza. Oyo omusajja oyo ayogera bamuyita Museveni. Oyo erinnya lye ye Museveni. Bikira Maria obu yabonekere omu bicweka ebirukwawukana lundi ogwaboneka alina obutumwa bw'embaganizo bw'aleeta hala abantu taija bwijja kweyoleka ngwa kutemba olusozi abantu bamulole lundi wa Bikira Maria ekyagenderera atemba olusozi mukwalole abantu be. Kyokka Father Patrick Museveni nga ye mwogezi w'essaza asabye abakristo okusigala nga bakyegayirira Maria omutuukirivu. Father Patrick Museveni naye mmwe nabagamba Museveni bwe yali atandika obuyeekera bayagalanga okukola emirimu gyabwe ng'obudde bukyali nga bateekawo embeera abantu okuyingira ng'obudde bukyali sawa 12 akakalabanda bwe kakuyita bwe muyitaba mwenna nga mufa nga abayeekera babatema mwenna ne babatta ne babamalawo ne babatemula oba ne bababuzaawo ne babatwala mwenna. Abantu batandika nga okuva ku makubo nga sawa 11 mulina okuba nga muvudde ku kkubo ate nga ne mu mayumba mweggalidde era nga bayita abeeno nga bwangi ekitegeeza mmwe mujja twogera kati ne bagamba mbu obukalabanda nga muyiwa evvu eryakasalaba ku kkubo mbw abaawanno bonna baafa ne baggwawo. Ako kaalinga kabonero akalaga abantu baabwe ab'oku byalo bayinfoma baabwe kati bo ne balimba bannaabwe nti ku ssaawa 11 galawo naye wakateekawo omusalaba ogw'evvu naye nga tebakubuulidde kikiri mabega kati buli we baasanganga evvu nga tebakyama nga bamanya oyo waffe naye nga bagamba mbu eryo evvu lye lyagobanga akakalabanda. Otegedde propaganda waba Museveni kati wuyo mbu maama Maria ninja kumulora tinja kurugawo nja kumulaba era okugenda omulole ne batemula abantu nga bagamba mbu kasoga mamwe abeeno wange mbu nga kakalabanda kabatwala. Buli kitundu Museveni akigejinga n'amanya bwe kiri buli kitundu akitiginya bwakyo. Buli bamu balina diversion yezaabwe abeeri olw'okuba bo bambi tebalina masimu tebalina netiwaaka tebalina na budde bwa leediyo kati okusinga okubeera mu lugambo olwo lw'okugamba bannange Bobi Wine ate ekyukakyuka mwe mugende mulabe maama Maria mwe mugende mulabe maama Maria. Amannya gonna agali mu kino ekintu kya maama Maria bonna Banyarwanda. Yali alunda ente ku ttale yasooka okulaba eyayita banne simanyi eyajja okusaba simanyi katikisiti asomesa bonna layini y'Abanyarwanda. Naye n'obatwalira enjiri eya change eyo tetambula naye eya maama Maria baakuulumuka n'olwaliro bakyakuulumuka naye nga mu Bunyoro omwo mwennyini ebyalo 13 babisengula ne babateeka mu nkambi ebyalo 12. Abekasese bolo okuba ba mutima mundi abo bo ADF ye batiginya abakalamojjo olw'okuba nabo bayina emmundu kati ate bo bayina bakatora solazi simanyi baani bakifeesi okuva e Kenya babayita baani abapokooti abo bo bali mu bapokooti. Pokooti kyebakola kizibu nnyo naye wano mu Buganda Kyagulanyi attisa abaana b'abandi Kyagulanyi asibisa attisa abaana b'abandi Kyagulanyi oyo akolagana n'abazungu okusiba abaana b'abandi ye n'alya ssente naffe ne tubeerawo bize kaakati buli kitundu akikutula bwakyo. Mu Uganda tetulina mawulire gatugatta okimanyi
abebunyoro bali mu byabwe ebirala era ensi eyabwe gye bali mu yaabwe waliyo atawuliranga kunga byoyogera tabiwulirangako abali e Kampala bali mu byabwe nkugambye naye bannaye kiri Uganda mama nyabo tetulina kitugatta tetusobola kumanya eggwanga lyaffe terina gye liraga nti agenda yeeno gwe gira TV zonna abebusoga bali mu byabwe abejindi bali mu byabwe TV zaabwe radio zaabwe byabwe bye baliko buli kimu ebyo babireeta papasire kutujja ku mulamu ogw'eggwanga guli ogwawamu gwe twali tulina okubanga tu pasuwinga ffenna wamu kati abasajja ne babagoba kutaka emyaka 13 twakakitegeera nti ebunyoro bagoba abantu emyaka 13 egiyise ng'e Buganda tetukimanyi naye neeri tebamanyangako nti Museveni greda zajja ne zimenya ennyumba z'abantu mu Lubigi ate tebamanyiko nti ate Museveni yagera n'akuba kiteezi n'agikuba bomu n'abeeri tebakimanyi naye kati abayimbi be tulina mu ggwanga abakabi eno ge bayita andisaamu ngandisaamu omwana yagambye naye bannange make-up w'ennaku zino asobola okuliisa omulalu mbule bannaye wetugenda omuntu yataddeyo omwana agamba naye kati make-up w'ennaku zino agenda kuliisa omuntu omulalu mwe muli abantu e Uganda wakyali abantu abali abantu ogwo nno omusango gw'obusezi mmwe basiize coming to foot using foot bw'omulaba bw'oti kati naye agenda kukola longi Uganda muli basajja nnyo ate muli bakazi nnyo Mama Maria mumaze sabi bagamba bwetu ne bagamba nti kati ekyo kigenda kubeera kijjukizo abantu mugenda kutte emirimu jammwe mubeeraawo obirabye sabi bagamba nga byakajja si bibyo ye faza mumuwulidde Patrick Museveni labayo bye tulimu e Uganda bwe bayita andisaamu kale ate ye Masse Timbitwire eyalabikidde mu katambi ku mikutu gya social media ng'akuba omusirikale wa poliisi y'ebidduka asindikiddwa ku alimanda eruzira oluvannyuma lw'okuggulwako emisango omuli obubbi okukuba omuntu n'egy'okumenya amateeka g'oku nguudo. Timbitwire ono avunaanibwa wamu ne Benadine nga bisobya bitya bebi ndeka naawe nga bebi musobya nti obadde kigo akatambi kano akasaasaanidde emikutu gimugatta abantu kalaga omukazi nga kakkanye ku musirikale wa poliisi y'ebidduka mu wujja oluyi olabye ekyo mu Uganda tekirabikangako era tukitambuze bye Timbitwire olwaleero aleeteddwa mu kkooti esookerwako ennakawako emisango wamu ne munne bwe baali Benadine Abangira. Oludda oluwaabi lugamba nti nga 18 omwezi guno ku ttendekero lya Mobs e Nakawa Timbitwire yagaana okugoberera ebiragiro by'omusirikale wa poliisi y'ebidduka bwe yasangibwa ng'ayogerera ku ssimu ate ng'avuga. Oluvannyuma lwa America okuwa abapoliisi sanctions n'okubanga report yonna gye babakolako bayina effujjo ku bantu batemula abantu balinyirira eddembe ly'obuntu bakozeeyo ekintu okulaga nti nno poliisi ye Uganda eri professional. Era tebageza ne bakikulimba mbuno kiririyo bakulimba olwokuba ekintu kitambudde bafunye sanctions kumu n'abalala sanctions zijja bakozeeyo ekintu ne bakitambuza eyakutte akatambi yabadde ne bano be basiba kati mbu yabadde akakwata alabise omupoliisi
Aha. Kati mbu yabadde akakwata alabise omupoliisi ng'omupoliisi akuba omuntu wa bulijjo. Naye omupoliisi akitinga professional omuntu wa bulijjo n'abanga yakubye omupoliisi naye era nze n'enkata. Nti nabadde njagala ndabisenga omupoliisi akuba Maama Eben. Maama Eben bwe yakubye omupoliisi nga nkimanyi kindeetera problemu era akatambi n'enkata nga Maama Eben akuba omupoliisi. Basajja mmwe mulina emitwe. Era bakulaga bamupisepise simanyi IGP muyise simanyi ndabyeko simanyi bamwongedde biki abaana bagobo nkugambye bamupika akabye okulaga mbu bali professional bajjawo ekigenge kiri ekyokulinyirira eddembe ly'obuntu. Era bakulaga nti gavumenti ekiyingiddemu nnyo naye mwerabidde nti ako si kantu. Labayo lino eggulire omanyi twerabira mangu. Lino eggulire lyaliwo ng'ennaku z'omwezi 16 January 2022. Lirino. Njagala ombuulire ku byonna kiki ekisinga lwaki kino kyo tekyatambula era kyo baakikwata batya. On the morning of 16th January 2022, Robert Mukebezi was traffic police officer on duty when he received communication from his superiors to attend to an accident in Tinda, Kampala. A vehicle with the army registration number plates had been involved in an accident in which a fuel station signpost was knocked down. My OC told me, bring the vehicle here. Oyo yali wa traffic. No, we do it. Ngali kukuba akola. I explained to him I'm a vehicle. He said no. Emmotoka y'amagye nejja nekola accident. And that's what I was doing. We towed the vehicle using a breakdown. I started the breakdown. I started directing the breakdown man to bring the vehicle at the station, Kinalot. In the process of towing the vehicle away, 2 UPDF officers arrived in another car. They told Mukebezi that they did not want the army vehicle to be towed away. A disagreement ensued between Mukebezi and the soldiers. One of them shot at his right leg during the argument. Mwenga mukyali ku luyi. Shot me in a distance, a small distance. Mukebezi was rushed to Lago Hospital. Doctors would later decide to amputate his leg. That turned his life around completely. Losing just one part on our body, it may affect you for life. It is affecting me. It has affected him, and I know it will continue affecting me. Economically, it will affect me a lot. Socially, it affects him. The father of two has relied on his wife to provide the family's basic needs. Luckily, he still receives his salary every month because his employer, the Uganda Police Force, put him on sick leave. But he misses his job and hopes to resume working again. I joined when I was willing to do what they want me to do. You can't go and train for almost a year and you say you don't miss your job. For now, he has no option but to manage life with only one leg. How do you spend your days here when you're at home? I watch TV, I do some simple jobs. I help my children do homework. And morning, I first move for almost 2 kilometers. Evening, I do the same to maintain my fitness and get used to artificial limb. Mukebezi believes the army could have spared his shooter, but hopes he can get justice one day. Holiday. Buli lwe balabika mu mawulire baba bakaaba tebafunanga bwenkanya. Yali ali ku duty ng'oyo bwe yabadde ng'ali Ntinda. Emmotoka y'amagye nejja n'ekola accident. Ng'owa police yaliwo wa traffic n'apima n'alipotinga ku Kiralo di police ne baweereza breakdown ne bakwata emmotoka bagitikkeko baba bagitikko gitwala. Abasajja emmotoka y'amagye endala nejja. Ne bagamba eyaffe temugitwala ne babiyita ebyokusaaga n'amusemberera kumpi bw'ati muntu ku muntu n'amukuba amasasi n'amukutula okugulu. Byonna ne babivuga ne babitwala breakdown ne bagitwala n'emmotoka yaabwe ne bagitwala ne bibula. Breakdown ne bagitwala n'emmotoka ne bagitwala era poliisi teyagirabako. Era tewali yavunaanibwa.
tewali yavunaanibwa. Naye wano bakulaga nti ono omukazi yakoze ekintu era bitambudde nnyo nnyo babitambuza okulaga nti poliisi ya Uganda eri professional. Mujjukira omusajja omunagana TikToker akola ebintu ebyo ng'omulalu, TikTok bye biringa eby'omulalu. Yani erinnya lye. Yajja e Uganda omupoliisi n'amukuba. Omupoliisi bw'amukuba n'addamu naga bannaaye entambudde ensi zonna naye poliisi ye Uganda bw'ogiraba dduka. Makinga sure nti baddamu ne bamukozesa ekintu. Simanyi mbu bamubbako essimu ye ku Northern bypass, mbu ne bagitrackinga, mbu ne bagifuna, n'addamu ne yeebaza poliisi ya Uganda n'agamba ensi yonna Uganda yeeyina poliisi eri professional. Ani abijjukira ebintu ebyo tebiwunnaweza na myezi ena oba esatu. Ebyo byoyo omusajja oyo ani nappi nze simumanyi nze mulaba bulabi musajja gobeerawo gwekola. Oluvannyuma lwa ku-exposinga poliisi ya Uganda baakolayo ekizza poliisi ya Uganda engulu. Mbwe essimu ye baagibba ku Northern bypass. Poliisi n'eginoonya n'egikwata. Poliisi n'etatulaga mubbi naye essimu yo n'egireeta. Wano Museveni bali mu kudduka ekifaananyi, bali mu kutereza kifaananyi kya poliisi oluvannyuma lw'okuba nga be bakutte ekisooka okulinnyirira eddembe ly'obuntu. Kati bagezaako okulaga nti bannayuganda be balalu ennyo, bannayuganda be bakuba poliisi empi. Wabula twabitambuzza. Nze ku peegi yange saakataddeyo, bwe wabaawo eyakataddeyo sinze. Kuba nyina aba admin bangi. Ye nga handisa mwannemedde ku mutwe. Nalabyeko eggulo nazzemu ne ndabako nga bagamba oluvannyuma lw'okusingisa abaana baffe emisango bagenda kudda okufuna ekibonerezo kyabwe, era mu kibonerezo kino mugenda kubeeramu kye balindiridde obbawa. Guni n'agamba Balamu mbu bagenda kubatwala okuba rehabilitatinga n'okubasomesa patriotism, kubanga omuntu okujja nayo kya korasi ate ffe tumukole biki. Nyina ekibuuzo eri mwenna abalina endowooza ng'eya Balamu era nga mulowooza Balamu ayogera magezi. Nyina ekibuuzo, ekimu ku kitiibwa Museveni kye yeeteekako era kwe bamuwaanira ennyo kwe bamutambuliza yeebulandinga nga Ssaabalwanyi. Museveni yali alwana na baani okubeera Ssaabalwanyi? Museveni yali alwana na baki okubeera Ssaabalwanyi? Kubanga Amin yali pulezidenti wa ggwanga Uganda omujjuvu. Obote yali pulezidenti alondeddwa nga Museveni bw'alondebwa. Ennonda Obote gye yeeteeka ku bukulembeze ku olwo ye nnonda Museveni gye yeeronda okweteeka ku bukulembeze kati. Enziba Obote gye yabba akalulu k'ekinaana kyentegeeza kuba mugenda kuva wano mugambe omwana mumulabye twabagamba oyo omwana akolera NRM owudde bagambye mbuno Museveni tumulonda n'abagamba oyo omwana akolera Museveni. Ennonda Museveni gye yeeronda byazze yeeronda ye nnonda Obote gye yeeronda. Museveni ne kimusukkako n'agenda alwana. Gwe mutugamba nti ye soosi ya patriotism ng'alwanyisa omukulembeze omubbi anyigiriza eggwanga. Lwaki ffe bwe tuba tukikola tetuba bapatrioti? YouTube, what's wrong?
YouTube namwe mwefuge. YouTube. YouTube mwefuge bannange. YouTube no bannange tubeesonye mujje ku Facebook. YouTube mutandika okujja ku Facebook. YouTube wano wetulaze mugenda kujja ku Facebook. YouTube tukomyewo ndowooza tukole gundi ey'okubiri. Mbadde mbuuza Museveni kyawandiikibwawo nti Museveni yekka y'abeera omutuufu. Ye bw'aba ayagala okukuba gavumenti abeera patriotic. Ye Museveni bw'aba ayagala okukuba gavumenti awo abeera patriotic, era abeera patrioti, era abeera mutuufu ne banne. Abo be ba patriots abatuufu, be basaabalwanyi, be banunuzi. Wabula ye bw'anyigiriza bannayuganda ne bagala okwerwanako, olwo bannayuganda be batujju, be batayagala ggwanga lyabwe. Njagala Balamu otubuulire Museveni bye yakola yali mutujju, yali tayagala ggwanga oba yali ayagala eggwanga? Gwe wenna alina ebirowoozo ng'ebya Balamu oli musiru nga Balamu. Gwe wenna alina ebirowoozo ng'ebya Balamu ne Museveni oli musiru nga Museveni. Byenjogera ge mazima. Oli musiru nga Museveni. Lwaki ye bw'ayagala okulwana yabeera omutuufu? Ye bw'omulwanyisa gwe tobeera mutuufu. Njagala mumbuulire Obote kye yakola Museveni kyatakoze. Njagala ombuulire Obote kye yakola ekyalwanya Museveni, Obote kye yakola oba Amini kye yakola Museveni kyatakoze. Ate nze nkubulire Obote ebirungi bye baakola mu ntebe nga Museveni tabikoze. Nkubulire n'ebibi Museveni byakoze nga Obote tebaabikola. Nkiddamu Museveni si yalina okutuwa engeri y'okumuggyako. Museveni talina kutugayidinga avaako atya. Tuyina kukola bye tulina okukola tumuggyeko. Nyongera okukunga bannayuganda mwenna abanyigirizibwa mujje Kampala oba Kampala gwawaggwewo. Mujje tusaanyeewo buli kimu tunaazimba ebirala. Mujje tusaanyeewo buli kimu tunazimba ekirala okusinga abasajja bano okutunyunyunta bo ne beeyagala ne bazimba ebizimbe ne mu byalo gye muli babalumbyeyo. Emmwanyi bagitutte, ebibanja babitutte, babaggyeko education, babaggyeko buli kimu, bakola ebitalina makulu. Ne baddira abaana bammwe
Lero waliwo omuntu angambye embunno ye Nakaseke bayisize etteeka omuzadde yenna bw'aba tasobola kuwa mwana mata n'amagi nga Janet bwe yagamba omwana agobwe ku ssomero tasoma. Bangambye embunno Nakaseke byatandise sinnababbikakasa kubanga ebyo si bya Mpoma Satellite. Naye mbu omwana bw'aba talina magi n'amata addeyo tasoma kubanga minisita wa education yagamba omwana ajje n'amata n'amagi. Balemeddwe okukola bye balina okukola. Bali mu kuwa baana baffe empeke ezibakyusa omuwala abeere mulenzi omulenzi abeere muwala wabula mutudde. Ogenda kuzaala ekyenneena ky'omwana omwana omuwala ng'ayina akanyama ng'omwana yakapa yenna ali bwati ozaala ogulenzi nga gweyiringula bweyiringuzi gulinga nabbanja. Tokuba ku ssimu yange kubanga solution weeri kusituka mangu ng'obudde bukyali tutaase abaana baffe. Nkugambye babikola abaana aba nassale primary. Museveni si alina okutuyigiriza engeri y'okumuggyako. Bwe tusalawo okwokya Kampala mujje twokye Kampala yenna. Bwe tusalawo okumulumba kumutemaatema tumulumbe tumutemeeteme. Kyonna kye kiina kuba mu buyinza bwaffe ne mu kutegeera kwaffe ne mu busobozi bwaffe kye tulina okukola Museveni. Si Museveni kutubuulira kye tulina kumukola. Era tebabalimba mbu temwagala nsi yammwe. Era mmwe mwagala ensi yammwe nga nabo bwe bagamba bwe baali bajagala. Juzani Luzindana yatugambye yali mu senior 2. Sali Musale yali mu senior 2. Nadduka n'agenda ayingira obuyeekera. Wabula mu aba senior 2 mugamba mukyali baana bato. Mmwe mugamba muli baana bato. Bali bali mu senior 2 mwe baakoma ne basooka okununula ekyabwe kye baali baagala kyovula banga babajooga. Kati ffe tubuuza Museveni naye luli yali mutujju oba yalina ensonga? Ffe tulina nsonga? Katugende mu kigambo. Katonda waffe, Katonda wa Ibrahimu ne Isaka ne Yakobo, tukwebaza olunaku lwa Mukama. Tuli wano okusoma okuyiga ekigambo ky'ekitukuvu jangu okukosomesa oyigize batabani bone bawalabo. Kigambo kino kibe kiramu kigwe kutaka eddungi kibale ebibala n'ebibala byakyo biberewo mu Kristo Yesu omwana Katonda ayinza byonna tusabye abantu bonna ne bagamba nti amiina. Mu bufunze kubanga obudde bugenze oyinza okuba ng'olina ekintu ky'obadde ogoba okukola ky'obadde olwanako okukola naye ng'otuuse mu kkubo n'olaba nga kiringa ekitasoboka oba ng'olina embeera gy'oyitamu nga bw'otunula sayidi ne sayidi olaba toyina solution era ng'olaba tekisobola kugguka kikuyinza obunene ng'owulira eggulu ne bwe likka ne likiisinga ku nsi tekisobola kukyuka bwe buba bulwadde owulira tebusobola kuwona bw'eba mbeera owulira tosobola givaamu owulira kiganye bw'aba mwana owulira tekikyasoboka wulira ekintu kye nkugamba ekyo ky'olaba ng'ekizibu Katonda alina gwe yakoledde ekinene ekisinga ku ekyo nga ye kyo yakisolovinze ne kivaawo. Leero mbadde nsoma Bayibuli nsanze ennyiriri 4 ezisinza okukwata ku bulamu bwange. Nga malayika Gabudyeri aleese amawulire g'okuzaala Yesu. Amaze okukola byonna bye yakola yali yamaze dda obbikolako ewalala ebyali ebizibu. Ku Elizabeth ne bbaawe kati ne bbaawe Zakariya jjukira bonna baali bakadde nga bakaddiye tebazadde kati ekyabwe kiba kimaze okuggwa n'ebbanga liyiseewo malayika ajja ew'omuwala omuto embeerera kati gwe ekizibu ky'olimu ate gw'oli mu pozishoni y'ekizibu ekyo okutuukirira kuba oli mu biro byakyo ebituufu
Mariyamu yali muwala muto emberera atamanyi musajja. Kati nga buli kimu ekiki kiri ready okulinda process yonna eddako. Naye bamuleetera amawulire g'okuzaala naye ye awulira tekisoboka kubanga mu bintu bye bamugambye mulimu byawulira ng'ebizibu ebitasoboka. Malayika bwe yali amuddamu yamuddamu ebigambo olwaleero ebinnyodde omukono n'empulira nga n'akatuuyo kampitamu. Malayika bw'amala omugamba nti ogenda zaala omwana, Mariyamu n'amuddamu bw'ati. Luka 1:34. Mariyamu n'agamba malayika nti kiriba kiti ekyo kubanga simanyi musajja. 3. Waliwo omuntu omu yagambye wamma bulijjo maama Ebeni asoma Bayibuli naye nga mpulira omuka agujja wala neŋŋamba kanga agujja wala wamma mbadde mpulira naye bane bantu mmwe banaye munoonyereza wamma abadde asoma nga yenna awulira nga alabika yenna bantu bange you can kunoonyereza if kunoonyereza was a person. Amanda kawera abatumidde tugeze mu kigambo. Luka 1:34. Mariyamu n'agamba malayika nti kiriba kiti ekyo kubanga simanyi musajja. 3:5. Ne malayika n'addamu n'amugamba nti Omwoyo Omutukuvu ali kujjira n'amaanyi go yali waggulu ennyo gali kusiikiriza ekyo ekirizaalibwa kye kiriva kiyitibwa ekitukuvu omwana wa Katonda. 3:6. Laba Elizabeth muganda wo era ye ali lubuto lwa mwana wa bulenzi mu bukadde bwe. Guno gwe mwezi gwe ogw'omukaaga eyayitibwanga omugumba. 3:7. Kubanga tewali kigambo ekiva eri Katonda ekiribulwa amaanyi. Uliya Bayibuli bwegambye malayika amaze okubuulira Mariyamu ebintu byonna n'amugamba ekyo kinaasoboka kitya. N'amugamba kuba simanyi musajja, n'amugamba omwoyo ajja kukusiikiriza kibeere era ekyo ky'onoozaala kigenda kuba kitukuvu, oyo ye mwana wa Katonda. Mariyamu aba akyanoonyereza n'amugamba nedda nnyabo towakana. Elizabeth omukadde omuzeeyi abadde ayitibwa omugumba gye nasooka era ayina olubuto lwa myezi 6. Kino bakibuulira eggwala etto myaka nga 18 myaka 20 mu mekaawo ggwala tto bulungi libadde likyabuusabuusa ebyakyo, omuwala akyabuusabuusa ebibye. Ne bamugamba naye ne muzeeyinzera wali wammanga, muzeeyinzera wali wammanga, teekawo omukadde we wammwe ye ate ewuwe gye nasooka. Temulaba nga mubadde mumugamba nti mugumba ate ye kati olubuto lwe lwa myezi 6. Yokaana maama wa Yesu afuna olubuto nga maama wa Yokaana olulwe lwa myezi 6. Era baddamu ne basisinkana nga bonna bali mbuto bwe beewahaaga. Bayibuli egamba n'abaana buli omu n'agabana ku mwoyo gwa munne, mu lubuto abaana ne bazannya. Gwe baba badde okyabuusabuusa ekyamagero ekikyo ate ekikyo kiyita ku ttaka ddamu ng'oliddamu nnyo. Waliyo ettaka effu eryamaze dde okufuna ekyamagero. Wulira, bwe nkugamba ekyamagero saagala kukubulira bino ebyamagero by'abasumba bammwe. Saagala kugamba bino ebyamagero by'abasumba bammwe bye babagamba mbuno kitoole simanyi biki. Nedda, Mariyamu naye alina kye yapatisipeti nga kye yakola ku kubeerawo kw'ekintu kino. Yasooka ne yeekuuma nga mutukuvu nga n'eggulu bwe limutunuulira mutukuvu ali ready. Ekyo tokiyita kyakusaaga. Ate ye Elizabeth yali nga bamumenyi okumwa identifying obulungi oli omukadde wawali omugumba nga mukadde naye ate nga mugumba teyazaala. Bwe bawulanga bakugamba nti teyazaala kitegeeza essuubi terikyaliyo.
waliwo gwe bagamba bambi yabulwa omwana ne tannaba kuzaala oyo kitegeeza wakyali essuubi naye bakugamba bambi oyo omukadde teyazaala mwana olwo ng'ali bw'ati aliko kati munnange abeera yekka anti teyazaala kubanga oyo takyasobola. Malayika yagamba Mariyamu va mu kusaaga omanyi oli omukadde waawali demu gwowulire Luka 1:34 Omariyamu n'agamba malayika nti kiriba kiti ekyo kubanga simanyi musajja. 35 ne malayika n'addamu n'amugamba nti omwoyo omutukuvu ali kujjira n'amaanyi go yali waggulu ennyo gali kusiikiriza ekyo ekirizaalibwa kye kiriva kiyitibwa ekitukuvu omwana wa Katonda. 36 laba Elizabeth muganda wo era ye ali lubuto lwa mwana wa bulenzi obukadde bwe guno gwe mwezi gwe ogw'omukaaga eyayitibwanga omugumba. Elizabeth mu bukadde bwe ye alina olubuto lwa myezi 6 eyayitibwanga omugumba. Network eganye ku YouTube bambi undi mbadde njibadizaayo negana admin ajja bitereza. Elizabeth eya omukadde mu bukadde bwe kitegeeza obukadde bwe bwali bususse n'okusukka. Elizabeth mu bukadde bwe yo already yakitoola dda yayina olubuto lwa myezi 6 eyayitibwanga omugumba. Kati mukiwulire bw'oba oyina ekizibu kyo ng'owulira nti ate kati gw'oli Mariyamu waliyo Elizabeth ye eyamaze ddu kitoola. Abasudani baali tebamanyi bwe bayinza kwetakkuluzaako omusajja ayitibwa Bashir. Yali alina ekonomi ennene, alina amagye, alina ssente, teyeetaaga na ssente z'abazungu. Ne bamuteekako embago, ne bamuteekako ebibaluwa bibakuntumye, n'asigalawo ng'afuga Sudani ate nga w'amaanyi. Naye olunaku lwakya nga bamutadde mu kabangali bamutwala mu kooti. Oyo yali Elizabeth. Kyokka mmwe ba Mariyamu mulowooza tekisoboka. Gaddafi yawolanga abazungu. Waliwo akasajja akeegundi baali bakayitaani Sarkozy. Waliwo akasajja ake France akali ka president ki France akampi kekani Sarkozy ndowooza yali ali mu campaign Gaddafi n'amuwola ssente era bwe bagezaako okumanyira awo nga babamanyira mutabani wa Gaddafi n'amugamba gwe sirika ne daddi yakuwola ssente tozituddizanga ko Sarkozy n'agamba wanje ono omwana agambe n'amugamba gwe ate sirika daddi yakuwola twakuwola wane ssente oyite mu kalulu twakubbira n'akalulu oli wanoozanya buzanyi nga tekisoboka nga toyinza nakukirowoozaako nti Gaddafi asobola ovaako. Gaddafi yajjanga e Uganda n'ataking over security ye Uganda yonna. Gaddafi yajjanga e Uganda security ye Uganda nebeera mu mikono gye paka lwalivaawo. Waliwo olumu lwe bayingira mu mmotoka emu abasirikale ba Gaddafi ne bagana SF okuyingira mu mmotoka ne babasindika aba Gaddafi ne bakuuma ba president aba Museveni ne Gaddafi nga tewali wa SF n'ogu ayingidde mu mmotoka yaabwe. Tewali nsi wansi wa njuba wano etaalimu ssente za Gaddafi. Nga mutubuuliro n'atambula akunkumuka amazi. Ono Museveni atambula akunkumuka amazi enswera zimugize yenna yavunda ennyuma evunda egende ewerekerwa nswera oyo gwe mutugamba mbu tasobola genda.
bali bakituteeka mu bwongo era bwe batolera eri musirikale era bwe batoli w'amagye era bwe batolera jeno tojja kufuga Uganda naye oyo omusajja era mulwanyi kinaasoboka kitya ne Gaddafi yagenda Katonda okubuulira Mariyamu nti kisoboka yamuwa bujulizi Uganda kinaasoboka kitya nga bwe kyasoboka e Sudan Uganda kinaasoboka kitya nga bwe kyasoboka e Libya balina amakolero nga n'ebintu byabwe biri origino nnyo okusinga ebikolebwa e China ne USA nga ne bwatayingiza bintu kuva bweru wa ggwanga ebibye bimumala amakolero gayina gamumala naye ate nga ate amawanga agamwetoolodde tegasobola kwebeera kugula bintu bye kubanga byalinga origino naye Museveni buli kyakozesa kyonna talinaako kyakolera waka oyo Museveni Kenya ne bwesiba busibi wali ekisuumu nesibawo negamba temudda muyingiza wano kintu nakugamba ekonomi yo enfuna gy'ofunamu ssente ye gavumenti yo bwekyo bwefaanana fe abali ku mmere ya leero ne Uganda eri ku mmere ya leero Uganda gavumenti ekonomi yaabwe teyawukana na yiyo enfuna y'omunnansi yenfuna y'ensi eyo waliwo omusajja omu yangambye ekiro yaseseza katemfe yayingidde mu saaluuni bwe yayingidde mu saaluuni omusala enviiri esaaluuni erimu abanyarwanda n'abakongo be bannannyiniyo omusajja n'amugamba naye gwe guno omutwe kino ekyeringa ondabikidde ng'omuganda oli muganda n'amubuuza lwaki ombuuzizza n'amugamba nti omanyi abaganda muyina ekitiibwa kya kabaka wammwe omuntu bw'abatunuulira muyina ekitiibwa ku kyenyi kuliko ekitiibwa kya kabaka wammwe naye bwe nkutula bwe nti olinga omuganda omusajja n'ajjukira nga mbalabula ku saaluuni n'amugamba munnaye siri muganda nze n'amusala enviiri n'amubuuza toli muganda nti ye bwe yamaze omumusala enviiri nga waliwo n'akwata akagundi ka spirit n'amugamba oli muganda oba toli muganda mbuulira oba toli muganda n'asooka n'ajjizaawo spirit kitegeeza abaganda babasiiga mulala n'abatali baganda babasiiga mulala era omusajja yatidde n'agamba kankubuulire bano abasajja balina ebintu bye batuteeka mu mitwe yamugambye olimba bwe nkutunuulira ekyenyi bwe nti ndabamu ekitiibwa kya kabaka wammwe naye sooka ombulira oli muganda kuba omusajja nkugambye siri muganda namugamba gwe mbulira bwe naye ng'alaba omusajja acyanga obucupa bwaki acyanga obucupa bwa gundi bwa aftershave sabagamba nti abo abasajja balina ebintu bye babasiiga mu mutwe ogenda okulaba ng'omuntu akomawo ewaka taata ng'alekerera okugenda mu kisenge kyewali maama ng'agenda mu kisenge ky'abaana ng'awalampa akatanda ak'okusatu waggulu kubanga bamusiiza ebintu mu mutwe naye hajja ati nawe otusuddemu diversion eyo naye ojja bisasulira wamma gwe owulira ekintu ky'olowooza mbu kinene kikutuddemu era weebuuza kinaasoboka kitya waliyo gye kyabeera ensi ne yeewuunya Abanigeria baabonaabona ku mulembe gwa pulezidenti gwe bayita munzijukize ne bakola byonna ebisoboka ne bigaana ne basalawo okusabanga buli ssaawa lwezatuka ne bakkanya nti ssaawa 10 ffenna tugwe ku kkubo tusabe oyo musajja bamuyitaani si Obasanjo yaddiraani mbigere bamuyitaani oyo omusajja oyo yafiira mu buliri omutima gwayabikira mu buliri Sana Abacha si oyo Sana Abacha omutima gwayabikira mu buliri abamu bagamba mbuno
yakola ki mbuno yamira vayagula ng'ayina abakyala babiri ku gundi ku buliri omutima ne gwabikira ku buliri abamu bagamba yali agenze kwebaka n'ayitirayo omutima ne gwabika yanyigiriza Nigeria nga tebalina bwekyusizo ne bagamba kati katugwe mu maaso ga Mukama nga buli ssaawa 10 buli muntu kyokola nga bakivaako mu kkubo ne bayimiriza emmotoka ne basooka ne basaba Nigeria yonna ng'ekimanyi buli ssaawa 10 za kusaba kusimbula sana Abacha bakola byonna ebyomulwanyisa ne balaba nga bakomye ne bagamba kati katugende wa Mukama buli ssaawa 10 oba ofumba oba okola ki oba oli ku kitanda ng'oli mulwadde va ku cupa sooka ofukamire tugobe sana Abacha mu Nigeria olunaku lwakya ne babawa breaking news nti omutima gwabisa afudde kati gwe totubuuza mbu binaasoboka bitya kubanga Elizabeth omukadde ayina olubuto lwa myezi 6 eyali omugumba ku bukadde bwe malayika yalonda ebigambo bw'obiwulira okkiriza obunene bwabyo nti Elizabeth omumanyi nti ye ku bukadde bwe ayina olubuto lwa myezi 6 gwe mwayitanga omugumba obudde bugenze bannange enjiri ekomye wano Luka 1:34 Mariamu n'agamba malayika nti kiriba kiti ekyo kubanga simanyi musajja 35 Bannayuganda babuuza kinaasoboka kitya nga tetulina mundu kinaasoboka kitya nga ate Kyagulanyi bamutaddeko ogw'obutujju kinaasoboka kitya nga ate ekitebe Katumba Wamala agenda kimenyawo kinaasoboka kitya ate nga biki kinaasoboka kitya ng'ow'ekitiibwa Mpuuga asinga amagezi n'oluzungu yadde eri kinaasoboka kitya ng'abaana babadde mu kkomera batuwaddeyo kinaasoboka kitya nga ng'ong'ong'ong'ong'o byonna byoyagala okubuuza bibuuze kinaasoboka kitya ulira bakubuulira ate kye bakoze ekisinga obuzibu malayika n'addamu n'amugamba nti omwoyo omutukuvu ali kujjira n'amaanyi go yali waggulu ennyo gali kusiikiriza ekyo ekirizaalibwa kye kiriva kiyitibwa ekitukuvu omwana wa Katonda 36 laba Elizabeth muganda wo era ye ali lubuto lwa mwana wa bulenzi mu bukadde bwe guno gwe mwezi gwe ogw'omukaaga Elizabeth mukulu wo omukadde ku bukadde bwe yayina olubuto lwa myezi 6 gwe mubadde muyita omugumba eyayitibwanga omugumba 37 kubanga tewali kigambo ekiva eri Katonda ekiribulwa amaanyi kubanga teriiyo kigambo ekiriva ekyava eri Katonda ekiribulwa amaanyi agakola ekyo kye galina okukola jjo nabagambye minzaani ya Katonda ey'obwenkanya tewabangako minzaani ya Katonda ey'obwenkanya teyinza butatuwa bwenkanya nkiddamu Katonda bw'atalituwa bwenkanya alitukolera apology naye ate takyakoze apology kubanga already yatununula mu mukono gw'abo abasajja ebisigadde mwe mwetawaanya mwe mwemenya mwe mwekoroobya Bayibuli egamba mu kitabo ky'Okuva essula 3 Musa n'alaba ekisaka nga kyaka kisiriira naye tekiggwaawo kibumbujja omuliro naye tekisiriira n'agamba naye leka ekintu kino naligenze nenkiraba naye kati kyengenda okukola kanneekoroobya empita eri bwente mu kalulu 2:26 neekoroobye bwente Mukama n'amugamba gwe Musa ava mu bintu ebyo eby'okwekoroobya jjamu engatto jangu wano direct jangu wano twokye ekibuga jangu wano va mu kwekoroobya nga ye agamba kanneekoroobye
Musa yagamba kanneekoolobya eriiso okenda ekigambo kino kikoze kitya lwaki ate tugenda 226 kati senga tuba tugenze 226 kanneekoolobye n'amugamba teweekoolobya jangu wano n'olwaleero n'enkya kisoboka ffe tuli ku lwaleero weewaawo mwe bannayuganda mugenda kufuna amawulire gajja basanga awantu naye temukuba ku simu yange Obebale nnyo Mukama Katonda wa Ibrahimu ne Isaka ne Yakobo tukwebaza olunaku lwaleero Mukama. Waliwo omuntu ali wano ng'embeera ebadde yamusukkako. Era nga yeebuuza kinaasoboka kitya okudda e Uganda nga paasipooti yange baagibba. Kinaasoboka kitya okudda e Uganda nga ndi mu overstay ya myaka 7. Okimanyi waliwo eyaddayo ng'ali mu overstay ya myaka 10 ate nga tasasudde yadde 10. Kinaasoboka kitya okuva e Uganda ngende mu Amerika nze atalinayo wange. Okimanyi waliwo yagenda mu Amerika n'atuukayo nga tamanyi na bw'agenzeeyo. Waliwo abantu mu Amerika abakuwa obujulizi tamanyi na bwe yagenda mu Amerika. Omu gwe nnyumya naye yagenda mu ddwaliro okulaba mukwano gwe. Atuuka mu ddwaliro gy'agenza okulaba mukwano gwe nga waliyo n'emikwano gy'abazze. Batuuka awo babakuba bbiiru sente simanyi ziruddewo okujja simanyi tezize simanyi biki ng'onagamba nedda bannange olwo ono ng'ali dawuni ali bwobwa ati bamulaba wa mu Kisenyi ali wali yenna akafuufu akacaaca banoonya sente simanyi azirina yabadde ki olwo n'abagamba nedda mukwate ettiemu yange mugende muggyeko sente ezammwe bwe zinajjanga munziriza bano ab'olusozi ogamba what aishuwa mwana gwe Patake, oh my God. Ne bagamba omulwadde ng'olina mukwano gw'omulungi ne bagattaawo. Sente ze baazimuddiza. Naye ne bagamba omuntu ng'alina omutima omulungi ne banyumyanyumyamu awo. N'abagamba bane mubeera wanti ffe munnange abataati in America, you know, bastoni, n'abagamba bannayimu ab'omu Amerika nga mwesi ne bamubuuza oyagala ogenda. Tulina wembaga awo maaso awo. Yeah, they're going to send us an invitation, but we can give you an invitation if you want, because for us 𝒂𝒂𝒐𝒍𝒂. Nabagamba yes, give me an invitation. Wait no kumeka. Nabagamba come. Ne bamuwa invitation. Yagenda okuddamu okutegeera nga ali mu America kati mutuuza ayina green card. Ne family ye n'abaana be bali US batuuze n'abaana be batuuze basomera ku Harvard. Kati gwe weebuuza onootuukayo otya kati ate nnozereka kubuulire ate gwa osula teweebase oyagala kugenda mu Amerika ate nze nagaana okugenda okimanyi okimanyi nti nze nagaana okugenda mu Amerika siva wano mu Amerika ngenda kuleetayo crusade ey'amaanyi ne pulezidenti wa Amerika jjajjibeerako nsooke musabire munaze ebigere aleete wano nsooka Boston mwebe nsooka sigenda kubeera mu Amerika ngenda kukola crusade mu Amerika mutende yakayanje yali ebbaliini mugenda kulaba ekikekola mu sigenda kubeera mu Amerika kati gwe bikusuza nga teweebase omukazi ali awo Germany yangamba pastor nsabira mpone ekizibu ky'emmotoka nkoyo okuvuga emmotoka nze nakkiriza abantu balina ebizibu ebyenjawulo omukazi yampa prayer request musabira awo n'emmotoka ayina emmotoka nnene emmotoka omupiira gugula emmotoka emu etudde ku mmotoka nnya naye akoyo okuvuga emmotoka ayagala kugenda ku mulimu ng'atambuza bigere ayagala omulimu nga gwakumpi atambuze bigere awone emmotoka ne musabira n'awone emmotoka naye bannange kati gwe ebyo byolimu mbu binaasoboka bitya kaaba mpola kubanga Elizabeth omukadde babulako kutugamba nti namwandu alina olubuto nkugambye Zakariya ne bwe yalifudde ku olwo namwandu yali alina okuba n'olubuto oluzaala Yokaana kati gwe bikusuza nga teweebase ku balala bintu bya bulijjo
buli lwomwogera nti Museveni tasoboka kuvaawo Kyagulanyi abawulira nga yagala yeekube ku kisenge kuba akasajja yakajja kudda naye mmwe temukiraba. Mukazi ya papa ya request y'okumusabira awone emmotoka ne mubuze emmotoka ekuluma pastor saba muntu alabye n'emmotoka banna era nakoze yangamba bane pastor nine emirembe ngenda ntambula zina kati nasala weiti era pastor bannake bannange mulina ebizibu ewammwe eyo gye muli omuntu akubulya ekizibu n'ogamba mukama ono omuntu abadde anvuma nemugamba n'emmotoka gimpe pastor if you want come for it come for a car you know nengamba naye mukama kati ngirete nga ngiwalula kati gwe Mariamu abuuza kinaasoboka kitya Elizabeth ye wa myezi 6 kati kansubire nti ebigambo ebyo mubitegedde nga bwe mbiwulidde leero munda munze bibakolemu omulimu gw'ebinkozeemu osumululwe mu linnya lya Yesu omwana Katonda yenze bye natusabye abantu olale bagamba nti amiina nkugambye gwe ebintu ebimu gwe biraba ng'ebizibu si bizibu omuntu omu yangambe nangamba pastor Selector David bw'oba oyogera naye mugamba ajje wano ewange France nze ne bwaba yagala kumalawo myaka 2 nze am here for him musajja omusajja ali France musajja mukulu jjajjaffe nagamba uyu omwana Selector okusinga omutta ajje wano France kati gwoli eyo okaaba bana emmala nfa wano nengenda mwekamba buulire bw'obanga ebintu by'okulinnya ennyonyi bikulemesezza gamba mukama nti Katonda wa Pastor Willy yalinyisa Willy ennyonyi kuba bannage mmwe temumanyi kye kitegeeza kale bw'oba tomanyi Katonda wa Eliya nga tomanyi Katonda wali kale yita owange nza ali mu mulembe gwo mukama sinkana batabani bone bawalabo buli omu nga bwakwetaaga mu Kristo Yesu omwana Katonda yenza bena tusabye abantu bonna ne bagamba nti amiina ali ogamba nti ayi mukama olunaku lwaleero mpulidde ekigambo kyo nenzikiriza n'omutima gwange nenjatula n'akamwa kange tindokose sangula emyange mu kitabo ky'okufa oliwandike mu kitabo ky'obulamu mu linnya lya Yesu amiina ekisa kya mukama waffe Yesu Kristo n'okwagala kwa ayi Katonda n'okusetimuka omwoyo omutukuvu tusaba ibe naffe ffenna neri abooluganda bonna emirembe egitaggwaawo amiina mukama abawe omukisa misibinde mu mugambe ennyindo yaginywereza eddala kuba ssente tetugenda zimuwa twale tugenda kumugulira akagaali k'ennyindo naye afaafaagane n'ekizibu kye mpaka nsonga yakutunyiiza ffe tebatunyiiza wamma mweraba shalom